muveeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Ekitundu ekyakazibwako erinnya lya Great Lakes Region kyabaga tteeka okusobola okusekkomo ku SGBV kiyite Sexual Gender Based Violence naye paka leero bangi bafa kisiiri ng'era okutulugunyizibwa kweriisa nkuuli buli nkya. Waliwo engeri yonna y'okusangulawo gano amaziga mu Angola ne Zambia eno enkola bagikwata kannabwala ng'era bakkiriziganya ku buwaayiro 19 nga muno mwe muli amatendekero n'ebikozesebwa mu kubudaabuda abo abeekalakaasa ku lwa SGBV. Mu bufu bw'okutandikawo eno enkola bano bayambiddwako GIS n'obwakabaka bwa Netherlands ng'era baatuula emunyonyo ku Commonwealth Resort. Ekitundu kyaffe kitunuulidde mulamwaki bano batunuulidde okuba n'ebyetaagisibwa byonna 2020 w'enaatuukira. Bakusomeseza ekkoosi eri poliisi, abalamuzi, baminisita, bannamawulire n'abakozi ba bulijjo. Okugulwawo kwabaddeko abatuuze okuva mu mawanga agali obumunene enkola ng'era kirabika bamaliridde okukolawo ekisoboka okulwalira SGBV n'okulaba nga lino etteeka liteekebwa mu nkola. Ate kiki mukwano? Munnange ng'omwaka guggwako bandowooza kubinamu ekizimba mu bulamu. Kale kankunyumizeeko luno olugero oluzimba ng'era ffenna tukimanyi nti omulimu gw'okutunda akaboozi guteeka obulamu mu matigga era bagukola bafuna ebirwadde bingi nkuyanja. Abakyala abamu ate basobolerwa embeera y'okulabira ab'omu maka gaabwe mu guno mulimu gye baddukira. Naye ku luno waliwo omukisa ogwabagwiridde abajjuse Company Limited bagabye ebyennyanja ku bbanja eri abakyala banneekolera gyange 2005 mu kibuga kya Busia. Nkubuulireko kino kibakolera era waliwo omukyala agamba nti bano bamuwonyezza omukugu gw'obwavu kuba kati afuna emitwalo 2 egya siringi buli nkya nga kati asobola okulabirira ab'omu maka ge. Kano akakodyo kaabakoledde era abakyala bangi baagala okwenyigira mu eno enkola ezimba. Era Joel Emanu director mu kampani erundi ebyennyanja mu butimba agamba nti luno olugero luzzaamu amaanyi. Ono munnabyabusuubuzi omusufu yalaba engeri banneekolera gyange gye babonaabonamu n'engeri abawala gye balabamu omulimu guno ng'ekyokuddibwamu bw'atyo n'asalawo okukolawo enkyukakyuka ng'ekyokuddibwamu okuyamba abakyala okufuna embeera ennungi. Era director wa kampuni eno agamba guno omulimu gavumenti yeesaana okugukola kuba tebatera kuyamba abakyala bali mu bwetaavu ng'abo bayita mu mbeera y'okutulugunyizibwa mu maka n'abo bakwatiddwa mu bikwekweto by'okufefeta abatunda akaboozi. Ndowooza 2018 gusaana gube mwaka gwa kwagalana nga buli omu afa ku munne. Nsigadde nze Tushi Polo nga mbaweereza ku Newsbeat. Abakyala wansi w'emyaka 4 batera okufuna obuzibu mu kufuna omwana ago mazima naye nga bamu balowooza lino ddogo. Bangi bawonye kookolo wa nnabaana ng'era bamu balina obuzibu ku nnabaana. Olw'eno enkola y'okunoonyereza bangi bawonye kookolo wa nnabaana olw'eno enkola y'okukyusa nnabaana eya tekinologiya mu ssetteetekero ly'ebyokunoonyereza mu Nairobi nga bali wamu ne bakiyambye okuva mu US, Sweden ne Austria. Bano abanoonyereza baazuula ki? Bano baazuula nti okukyusa nnabaana tekutera kuzza muzigo era kwetaagisa amalagala agakolerawo naye waliwo eno enkola y'obutonde emanyiddwa nga pre-implantation factor. Enkuba 2 zaagozesebwako engeri gisifaanamu abantu era n'enkola n'eraka. Eno enkola ya pre-implantation yakozesebwa nga tezinnakyusibwa nnabaana era nnabaana ne zikkirizibwa emibiri gy'enkobe zino nga guno mukisa gwazo okuzaala. Kati kiki ekiddako? Bano bakugezesa n'enkola ne ku bantu ewamu n'okuzzaawo essuubi eri abakyala abatuba n'embeera y'okusitula ku mwana. Eggandaalo likyakwajja ndowooza nsasse tiketi neeyongereyo. Ekyo kikola naye olagawa Kenya Rwanda oba India? Badde ndowooza ku Nigeria. Mukwano gwange ekyo kyetaaga okulowoozaako emirundi 2 ebyokulambula ba Boko Haram kati bya ttunzi okumala akabanga ebyefuna bya Nigeria biserebwa olw'obulumbaganyi bwa Boko Haram naddala mu bitundu by'obukiikakkono obw'omu mambuka. Naye nga gavumenti y'omu kitundu kya Bono eriisa ekanudde bano baakutumbula ebifo by'obulambuzi ng'era baakikoonyeeko mu lukuŋŋaana lwa National Council for Culture, Tourism and National Orientation ng'era baagala ku Sawu Museum mu maka g'oyo yatandikawo ekibiina ky'abannalukalala aba Boko Haram. Muhammad Yusuf ye yatandikawo kino ekibiina era yattibwa mu 2009 naye nga yaleka emabega omukulu l'omuzibu engeri gye yattibwa gavumenti ya Bono eyagala kufuula amaka ge ekyenjawulo era amabujje gasobole okujja galambuleko gamanye biki Boko Haram bye yakola. Era baagala n'okwaza ensolo z'omu nsiko mu kibira kya Sambisa ekimu ku bifo eby'obulambuzi awamu n'okwongera okutondawo emirimu kw'ogatta ekitundu obutalekebwa ttayo. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuulowuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze ladies like. Gano ge mawulire ku ngoma. Wulira amawulire, tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera